Okay, anyongera okubeera nga tembabuuzaako kabeera ka Fahad Pro UG kamwe kaba katuuse n'amawulire ku biki ebibeera bitambula mu ggwanga Uganda ne bw'eggwanga yonna nabwe ekyo video etandika na kubeera nga ate ogikumamu omuliro like nga sharingirako abalala comment section tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza just in case bwena kyewandiyagadde okubeera nga ate osulawo wansi awo. Amawulire gentuuse nago mawulire ga Queen Sheba, Queen Kama era nga nabasuubiza nti nja kubeera nga mbawa updates zonna zenaba nfunyeyo ku nsonga za Queen Sheba mpaka ng'atuuse okubeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda kubanga wetugeera ssaawa eno yagendako mu ggwanga lye Canada okubeera nga ate awummuza ku birowoozo ssaako n'okubeera nga ate azaala Little Bad we. Kakati amawulire agaliwo ssaawa eno ge nakafunawo ku mmeeza gwatakimanyi neze ngambye bagamba era nga vidiyo gye nasembye okubeera nga ate nkola byonna nabibanyonnyola but anyway gwe yakatuuka wano kankunnyonnyolemu kati ni Sheba Kalungi omusajja gw'alina musajja mutegesi wa bivulu amannya ge ye Jaffa Sulemani musajja awangalira mu ggwanga erye UK era ng'omulimu omukulu gwasinga okubeera nga ate akwasaganya side ezeeyo gw'okubeera nga ate ategeka ebivulu. Omusajja noono nzaalwa ye side eri ejjinja yava e Uganda ng'omutiina yena nabeera nga ate alumba mu ggwanga erye UK kubeera nga ate atereeza obulamu. Kakati no bwe yali ava e Uganda alina omukyala gwe yasanga side eye UK ne babeera nga ate beeyagala era ne babeera nga ate ensonga bazikwasaganya. Omukyala ono n'asalawo n'agamba munnaye Jaffa engeri gye nkwagaddemu kamere nga ate nkuteeka ku mpapula zange so nabeera nga ate amuteeka ku mpapula era naye nabeera nga ate afuuka omutuuze ow'e UK. Omukyala noono omukyala alinamu kasente era nga amannya ge bamuyita Princess D alinamu no kasente akawerako era nga amaka Jaffa Sulemani oba omwami wa Sheba gabadde nga abeeramu amaka ga mukyala ono agasangibwa mu ggwanga erye UK so kitegeeza nti omusajja balinga gwe bawasa obuwasa so munnaye Sheba Kalungi oyo omusajja gwe yasalawo nabeera nga ate akwasaganya era nabeera nga ate bazaala n'abaana. Kakati amawulire genfunawo ssaawa eno omukyala ebintu ebyo olwamugwa mu matu nti omusajja ono agenda kubeera nga ate yeeyagala ne Sheba era mbu balina n'omwana kwe kubeera nga ate yeekubira enduulu mu mbuga z'amateeka sayidi eri e UK era nga gwatakimanyi eggwanga nga UK, America, Canada n'ensi eziri awo mu bazungu tezikkiriza kintu kya kubeera nga ofunayo omukyala omulala bw'obanga wakeera ku makyala obeera nga ate okuba ebirayiro nti ngenda kubeera nga ate njagala ono omukyala tokkirizibwa kubeera nga ate ofunayo omukyala omulala unless nga mumaze okubeera nga ate mu divorcinga ate omusajja teyasobola kubeera nga ate ekintu ekyo akikola basalawo babeera nga ate bagenda mu maaso ne relationship ne Sheba Kalungi naye nga tebamaze kubeera nga ate badivorcinga. Kati no agava side eyo omukyala nga bakutegeeza yagenze mu mbuga z'amateeka nabeera nga ate yeekubira omulanga era nga ssaawa eno omusajja asula ku street bannaayi omusajja ali ku street era nga bamugobye mu nnyumba ngenda kubeera nga tembaterawo butambi mungera okubeera nga ate muwulira embeera nga bwegenda mu maaso side ezeeyo kubanga ebintu byongedde okubeera nga ate bikyankalana so tuula kalira updates zonna zenna banfunyeewo nja kubeera nga ate nzibawo ku nsonga za Sheba Kalungi naye nga for now kasuke mbale nga ate mbaterawo sister w'omukyalo oyo Princess D alina kyagamba then oluvannyuma mbongerezeko videos endala nnyingi nnyo tandaba kubeera nga ate subscribe ne ka notification bell kakoneko akajja kubeera nga teekako alert nga buli lwonna bandese video awo kankomewo temuvaawo. Okimanyi ntaka akasajja mu bumpi bwako mu bunaku bwako kagenda ne katwala mu muganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend kumbe already okimanyi they were already bonking like already bali yeah nga bakola ebintu behind her back you know. Esikeze yali tamanyi nti ameetinga mujja we. No, she didn't know at all. I had the conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, 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 but they didn't, you understand? They were just hiding it. Nobody mambo nerambo, it's just a friend and stuff like that, you know? Ebintu nga bikambwe ze tubadde tumanyi nti biri too deep we bityo. No, the problem I'm having. Kati ekitegeeza bino byonna gundi kaloli byagamba mbu anti ze munaye batuma manyi ennaku zino saagala bya gundi. Naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. She's just bullshitting. I want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word, like the real meaning of the word karma.
I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Neita chimani. Kubanga bina byayogera biri the opposite of bichakola, you know. Toyinza kugamba. Anyway, over the years, tubadde tulaba mawulire nga bagamba, oyo omukazi ali abisiyaga, right? Nga yefuula akidenyinga. Naye okimanyi nti nno, oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister, yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala. My sister namugamba, okay, fine and well, let's get a surrogate. Kati okufuna surrogate, ono namugamba, nze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja we kagamba my sister, I know someone, she's lovely, blah 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 blah, she just wants to have a kid so she can carry our kid for us. Kati ono namugamba, no, I would not want to do it with someone, you know, nga friend wo oba biki ebyo. I want us to go through the right channels. Oshtegera akasajja ne kasoka ne kabigana, kumbe already endoza bo bali bakola byabo, of course. I think they started bonking like 3. Like he's handling it so wrong because it's too bigger. It's too big for him. It's bigger than he thought. Well, he's not handling. Can have a kid and that's it. He's not handling. Nanti kakati ye gundi Kaloli na yayagala gundi okumanya okay. Na ya alabi yatomedde ge mazima. The only thing that guy has is some piece of plot ke nesita ke yamuyambye n'omuzimbiramu akayumba, because of course ngabo obimanyi some people like bakola half. So if it wasn't for my sister, nesente zali malize yenyumba tezali baddewo. Naye that's the only thing he has. Era bwe bamukwata mbu bamuzza shiba muteke mu kayumba kako katimba. At the end of the day, she should be proud of herself and she should be a proud single mom for a very nice original Ugandan girl, Ugandan child. Ate waliwo wenazi bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala. We don't care. Ani yagamba in Europe it matters. In Europe abana bawala be basikira n'ebugagga bw'abazadde. Ne Uganda things have changed. Seba abana bawala kakati gundi abana bawala kakati sep abazadde babateera ddala mbifo tebabakwatako. Naye kakati kati nga bw'ogambye oti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo Talina, and that's the problem. Sometimes I always I told my dad, I was like, you know, I'm very happy I'm not so soft, you know, because I'm sharp. Because of love, I'm blinded. Got my sister, they're almost going to 20 years, man. Hey! 20. It's a very long time. And she used to be so happy and vibrant. And she's so cute. She's still cute, but love I'm softening and you know those things of I love my man no matter what. He was in jail and she still stayed by his side. It's getting worse and worse. Ekitegeeza kye kyamulemesezza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mu ezo ssaga. Ebyo byonna era kyobola bati nationality tegenda kujja anytime soon. Because my sister was the one, Katingeni, my sister is like kind of known like in those communities as yamba abantu bakaza. Chibade chibakinga up on omusobiman. Banaye. Juice. Olumpadde naye maama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula huyo bamusibanako ex convict lwa bisimanyi bino bya gundi byakuleeta bantu bino zifuna alabi tegeza shiba bwatyo bwe yatomera nga lowooza agenda kuzaala ka British kumba agenda kuzaala sweet Uganda. Kanima, I know someone to quick as I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? Olokuba, she refused their threesome. But my sister refused. She's like, hey, don't include me in that madness. Exactly. Can you imagine a married man proposing such to your wife? Jesus. And you know, in 2000, I was in Uganda, and then I found him at Caramel. I was looking like, oh no, I think I'm going to omugwako nga takulabye nti gwe iniro we sister gundi sister wa mukazi we nga takutegedde yali mugamba Jeff, what's up, how you doing? Yali asitudde oba yali asitudde. I was like, era nasirikira my dad picture mugamba lengera ndo
asitudde mukwatira mu bwenzi bannaye obusajja busekiganda omuntu yabyage basajja be Uganda olumu olaba babe babusambu era abakazi be Bulaaya simanyi bakamba simanyi wotuukayo bakubonyabonya yemu abaleetera abantu okukola we batyo oli akututte akubeereddewo akuleese e Bulaaya ate era omuyisizza bwoti bambi akulinze mu jaila akoledde buli kimu yamugumiikiriza ne we bamusiba mukomera yamugumiikiriza. Of course, ate nga jukira yali akyali just mu recovery bya cancer atayina the two baby girls, so it was very tough, but she made it through. She's a strong girl, but it's just sad to see like your big sister, she's the sweetest, and she's just going through all this rubbish, and people are all dragging her like they know her. They literally have no clue who she is. Ngaze nga timu ya Shiba ye pushinga bi audio ngate omukazi tabiri nako nga omukazi alina ku social media. No, it's because I think she wants to be relevant. But she's not going to be relevant in Diana's life because Diana does not give a damn. Like, she doesn't care. She moved on. She threw the guy out. Nenga ngabachikweka. Kati Weyagana, they took it to my parents, even to my parents, like my dad and my mom. My parents were like, no, it's your decision, but we don't agree with that. Like, it's a Christian family. They took it as a maybe into. Katinga, what would they do? Why would they go for surrogate? Kubanga people don't know Bambi. Why it would get to surrogate? Imulwadde Bambi. And like my sister had cancer a couple of years ago, so she's a cancer survivor. She had blood cancer. Bambi. Ina yafuna bone marrow transplant from our little brother. Now Katonda namuyamba. Kubanga folaba sister wangu kuzala ne last born we. Yali ku cancer bed ngali ku chemo mwana gwe. Yazala that baby omuto nga achali nga tanagwayo because the body couldn't take it anymore. I understand mukwano. Kati kanoneka kati oyo musajja kyava ya pretending oh you know about your situation sagala mbwate okole ki odemufuna lubuto kuba tetumanyi what may happen bichi nati yeterawo wacho kumva already he's bonking Shiba for like years, you know. But Shiba alabika yatuuka age n'alabanga emyaka gimuyitako tasobola kulaga omusajja ndoza namugamba me I want to have a kid now. Shiba yatugambye nali mwasa 35 naye giwera kweri. Yeah, money at the end of the day buli muntu ndaba nti nasingira ddala wala sister wo. No. Ani yagambo nombo ali asatu mu 5 Shiba. I think Shiba is older than my sister. Of course. Alabika. Yeah, she is. Kasista ko kalabika anti kakyali mu supu katoto. Kali so cute. No, the thing is chokolaba ngabwe gambi like it's just hurting okulaba omuntu ali so selfless nga bamukola ekintu. She does not deserve that. She's a really sweet soul. Abera mu bintu bya kuyamba bana bali cancer. She visits hospitals. She has been in the news also in the UK. I don't know if you've seen some, but it was a very, very big story, her cancer journey and stuff. I was talking to my dad. My dad is also sick, you know. Bambi. He has Parkinson, and he's so hard. He's like, yeah, it's hard to see my baby like that, and we loved this guy and we welcomed him in the family, and he's just done the worst, really. And he's not even handling it. It's the problem. Because she's a beautiful being. I want to be part of it. Third of you. Are you kidding me? That means you're not disgusted. Ate ogambo chambo ina class. Bana abantu bamutebenyinyala. It's really Jews now would know. Abana b'Uganda begomba abantu naye abantu bebegomba. That's wild. Abanaye Jews. Jews ogamba otyeyo. Ngamulabye n'emitawaana. Mitawana siminji naye ogamba kyemele. Ndiye no nga bumanyi olugambo olumpuuba ngenda kuteekako ka recording omanyize munaye si recording abantu nga sibagambye sibikola ebintu ebyo naye nga ate yatunyumyenyumyemukko ku bino ebigenda mu maaso nga bw'obiwulira manyi nti nabe yagwa mu famire yammwe naye Channa kunyera sigenda kugamba nga bwolaba munnaye nze ndi advocate w'abantu abatalina ddoboozi nga ntegeeza nti nabatalina kali social media nnene abasobola ababeera nga banyigirizibwa naye nga ye gundi Diana ali atya mukajjeefu ali atya sooka olumpe
mbondokuwe kati olaba first of all webale nnyo mukwano webale kucheckinga in ate webale kuba ndaba post zo nendaba videos zo zonna zokola. I really appreciate. The thing is like family yaffe oba nzenze kaliyo nga ayogerako oba alimu obulalulalu, but everyone is so down to earth. Tebamanyira bintu bino bya byakubeera mu bintu bwe biti bisasage. Thanks a lot. I appreciate. Nabadde neewuunyiza kubanga Nochobola, you've not had her come out, you've not had anything from our side. Hey, no, this and this and this, giving explanations. But me as a person, personally, I feel bad, Okulaba mukuru wonga bamuteka bintu byekasasiro byatabeeranga muko talina na Facebook, talina na bichi, like tali ku social media, but they are dragging her name down, It's really sad. It is too sad. Mukwano nze nga bwobimanyi munnange. Ate okugamba na postingayo nga bwomanyi nze nga bwe nkugaye nti nnaye ndi advocate naye ekirala gundi mpate njala okunfaminge waliwo ababadde bagamba mbuno mukyala Jeff omukulu oyo sister Wontino yatambuza audio wama kituufu oba si kituufu? Olisi yatambuza audio talina na budde bwebyo. She just actually came back from America from her vacation. Talina budde bwebyo wadde. Kati ani atambuza videos egundi audios ani agala your relevance. I mean confirmation from you. Amaninga abalala. Kati ekitegeeza bano bakwano bebe bazitambuza up and down ezo audio. Bakwano bashiba. She's the one doing all that, by the way. My sister has no interest in being known, in being famous, or not take her business out there. She's busy working, she's busy with the family. We, the family, we know those things already for a very long time already, for a while at least. Emily, or your guy, my sister threw him out a while ago. We are not together. Hey! They are not. Jeff Aliku Street. Jeff Aliku Street, Asula Muburumu, 30 pounds, 40 pounds a night. He has nothing going on. Eh? Fancy to sister I'm throwing her out. Hey. Yamugoba never yawukana because she's not interested in the drama. She's not dramatic. So chokola bato ina ogenda sanga any voice note okuva wa sister wangu oba video nga she's speaking. You can't find it. But when you look at, like, for example, if you look at like the videos Shiba is posting right now, at the rate she's posting, she's like under pressure. Kuba, she knows the truth. Omusajja bamumusuulidde naye agenda musuzaawa agenda mukolera ki because Shiba ajja kwendinga kubayasinikira ne Jeff ez'okulya tufudde ekitegeeza nti Shiba nti Jeff munaku nti Shiba kakati agenda omuliisanga era agenda muliisa because eri gye yali akola kusala bedi ya uncle we nabo he's just an employee whereby the job is going at the center abadenga. My sister is the one like funding the family, you understand, because she has a good job. Abadde mu byakweyiya obwo bushobo nabona bwakolanga aleeta abantu asooka kunganya busente mu bantu bangi era oyinza olowooza afuna sente talina sente zafuna because at the end of the day it's all in loans era abalina osasula amabanja tufudde bannange kitegeeza Shiba atomedde breadwinner ye mukazi breadwinner abadde my sister yonga just kweyiya bweyiya naye olwokuba abakazi b'e Uganda bambali so desperate she was too blind to even see the truth. Maama nyebo tufudde kati omwana taafune butuuze bwa Bungereza omwana wa tutu mama tusuubira tete obutuuze bitya omwana kati omukazi waba yasuddewo omwana omusajja omwana bagenda kuleeta Shiba omwana bamufunira obutuuze si bwe kiri. Emily, darling, don't be misled. Wanji tagenda mufunira butuuze. That is a joke, darling. He can't. Kubanga he's not British, He's not. See British. Why not British? No, he only has 5 years, and it was gonna be okay. Like you marry someone, blah blah blah. No, chimali is a kati. Babade ba could be deciding I think in January or something. Like my sister yamuka Uganda, so empapula yaze neramu because my sister already reported nagamba nzoyo tetukyali fenna. You understand? Ekitegeeza tusuubira bebe wa Shiba. Alowooza mbagenda zaala kana akali British. Alabye ennaku akana agenda zaala kana Uganda nga kasoga nga kajinja. Katonda wange. Yonna time mbadde manyi nti aludde Bulaayi yali akola ki okufuna empapula.
aludde bulaya naye ng'ate agirira mu mpapula z'abantu abalala ebintu by'okubaatisa so nga my sister yamuyambako awo biki finally yalibadde oba abufuna because of course it's always probation but with all this going around especially you know what it is laws about marriage if you cheat and sleep with someone else outside your marriage it's taken very very serious so empapula mye mama nyabo kati shigeza era abantu badaloza yazadde omwana agenda zaala Eshegeza mwavu ngate n'empapula tayina kuba kati ugambye nti eri kusala baby akolera distant No, of course, it's just his uncle, but he's not the owner. He acts like he's the owner of it, but he's not at all. He's just an employee. Mama. Ate buli omu family yonna they are not happy with him. Even his own family on his side, you know, they are all not happy at all. Jesus. Ati bona like bam boycotting, you know. Hey. You know, like there's that thing of families is respected and stuff, and then it also depends on who you're with, you know. So they cannot believe until he stood so low to be with such a person, especially the way they did it. It was so bad. How? Uganda. Kubanga anti kati bagamba musajja musiraamu he's allowed 2 women. I don't know chibachiwandikawa naye waba yali agala 2 women then yali chogedde nagamba you know what I'm a Muslim I want to marry someone else but not kuchireeta mbu this is my friend you know I'm just promoting her music like that. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.